إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله asinzibwa mbutufu okusinzibwa ya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe akyusakyusa emyoyo gy'abantu beyetondera nga bayagadde bukeesa enkya ng'oli mulamu ne buwungeera nga gwe kennyini gwe bagenda okuzinga bw'aba akyatulekedde chance ey'obulamu tulina okubeera abeegendereza mu mukisa gukyatuweereddwa. Enjogera egamba nti weeteeketeeke butya bunaagende wa Allah, nze sikkiriziganya nayo, wabula teekateeka byojja okugenda naye be Allah. Kye bayita kweteekateeka, fe omuntu naleeta emmotoka n'akubuuza nti omaze okweteekateeka, kiba kitegeeza oyambala engoye z'oyagala, bwe bakuyita mugende ogenda onyumirwa kubanga obudde mwabulagaanye, ensawo gy'okutte by'otwala gwe obimanyi. Naye omuntu okubanga agenda kufa nga singa malayika ayimirawo n'amuyita tajja kufuluma, engoye zonaagenderamu tezimanyiddwa, obwo tukuba kweteekateeka, wabula gwe teekateeka kale bye banaasanga olina binaatwalibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi ogwayita biidhnihi ta'ala twali tugezaako okulaba ezimu ku nkwe Allah ezeeteeka mu bitonde ebikyala nga tugattirawo lumu n'obuzibu obuli basajja abamu. Omulezi waffe bwe yali ayogera musoyitibwa Yusufu ng'ayogera ku bitonde ebikyala, Allah yagamba nti inna kaida kunna adhimu, abakyala abo enkwe zaabwe ngumu. Ekigambo adhimu kiba kitendo. Ayina adhabun alim, Allah ayina ebibonerezo nga biruma. Ayina adhabu muhin, Allah ayina adhabun adhim, ayina adhabun shadid. Naye ekigambo adhim kiba kitegeeza ekintu ekiri waasi, ekisusse. Allah yagamba nti inna kaida kunna adhim, ab'ebitiibwa enkwe zenakweka mu bitonde ebikyala ngumu nnyo nnyo nnyo. Ekigambo nnyo bwe kiba kivuddemu Allah kyewuunyisa. N'agamba naye wakaana kaida shaitan kaana dhaifu, enkwe za sitaani n'obulabe bwe bunafu. Allah ageraageranya omukyala nti muzito mu bubi bwe okusinga sitaani. Sitaani ayina ebizibu bye, era lumu yagambako mu Qur'ani, Allah n'agamba nti inna shaitana lakum kana aduwwu mubin, ab'ebitiibwa sitaani gye muli mulabe wammwe. Naye bw'atuuse ku kitendo ky'enkwe eziri mu mukyala n'eziri mu sitaani, agambye wakaana kaidu shaitan dhaifu, enkwe za sitaani nafu naye ate z'omukyala inna kaida kunna adhim, balina enkwe zeekwesa ennyo. Anti lumu baazannyako nabbi Yusufu akakodyo, nabbi wa Allah mulamba, omukazi n'amwetega, yamwegwaniza mu mbeera z'obufumbo. Omuvubuka nga sibyali nako, omuvubuka bw'alabanga omukazi ono ali sirias yagala okudduka, omukazi yamukwata mu bwangu ddala. Olwamukwata bbaawe n'abakwata, yakyusizawo mangu omupiira, omukazi n'awaabira omwana nti omwana badde ampamba. Era baasiba omuvubuka oba baasiba nabbi Yusufu emyaka egiri mu 3, naye bamusibira ki? Omukazi yazannya firimu ye, enkwe ze tezibuukika. Ezimu ku nkwe zeekwesa mu bitonde bino zibagamba wetwakoma bayina okunyooma, beeyagaliza, ate baagala nnyo obutaala. Ebintu bisatu: bayina okunyooma, beeyagaliza, ate baagala nnyo obutaala. Bonna agenda okwetegereza ebintu byonna ebibaleetera okutuuka n'oggwa mu mabanja, atukenewako okuyomba, kwagala bintu bingi.
bagoba omwana ewaka nga babanja renti nga mulinawo omulwadde mukazi nakulaga nti wiiki alina olugoye luyalabye atalwagala nomugana naye otegeera bulungi ajala omwana bamugobye tulina omulwadde batubanja renti olemedde ku lugoye emitwalo 10 ozagala wiiki eno naga tombuulira bizibu by'abaana bo nze ebizibu byange ebizibu by'abaana n'amasanyu gange tebikwatagana bw'oba owulira ng'oyagala omwana okusinga nze muwase n'otunulira woti omukazi nogati Allah waleeta jinni maka gange waleeta moki nagamba ate bw'otalumpa wiiki eno lwogenda okumanya ngo bayita ajala Allah kyeyagamba nti mudde waka muwummule n'olabanga bakugamba okuwummula wallahi si olungi wakubeera lumu Allah yayita abakyala ebyo ebisulo taka nti waashiruhunna bilma'rufi ebyo ebisulo byammwe muwangale nabo bulungi naye ekisulo ekyo ayinza kikutamya era tubalabyeko bangi miskini ng'apaakinze emmotoka ku kkubo ng'alemedde mu mmotoka asize tabirwamu katono nyafuluuta n'omugamba wasobodde nga bugenda gaseeke waka eyo siri bulungi omukazi takimanyaako nti sente zibula bw'aba ayina kyayagala abeera akyagala oba oleesa zikaali oba osoma kulaani oba oli muwalimu oba oli mukulu wa ttwale oba olyani bw'atambaala omuvuzi wa booda bwati bw'atambula omukulu wa ttwale era akugamba nti amakanzu gajjemu nze tebambikkulira mannyo nkugambye njagala emitwalo 10 nogati Allah wanguletedde ekizibu finally navamu ekigambo ekikangira ddala naga tomanyi kala zange entuufu nyinza okulaga kala entuufu budde bwakiro nogana wasa jinni terifuuka ejjinni ebyo ebitonde ebyo beeyagaliza bo bennyini baagala obutaala yo oba mwasuze enjala ye ayagala kale ng'afunye ekizigo ky'okwemyosa asobole enkyo okgenda ku mbaga nga ku kyalo ekyo yasinga oba bafulumiza mu nnyumba aba omwana mulwadde oba mubonaabona mutya ebitayagala bimanya naye ayagala mujje ku mbaga ng'engatta ajambadde ku kyalo asinga ajala baagala businga baagala butaala yennuka kutandanga n'omugamba tule mabega mu mmotoka awo mu maaso njagalawo maama wange oba njagalawo senga wange muvuga emmotoka ogenda okutambuza amaaso dde mabega ng'oyinza ogamba malayika ajjamu emyoyo gumwatuzizeeyo okuzimba okuli ku kitonde ekyo azimbira ani yandyagadde ennyoka abe ng'ali mabega yadde wano mu maaso yeetimbe ng'ekizibu bw'ati ebitonde ebikyala byagala obutaala bw'obanga odiiringa nabyo obanga oyogeraganya ne mukazi wo wuliriza nnyo ebirowoozo bye n'amagezi ge gwe tokimanyi nti mubeera mu nnyumba omukazi ng'ayina ensawo ezigenda mu 5 ez'engoye nga bwemuziyiwa musobola okukola akaduuka naye ng'akulaga lwamala okwambalamu takyalwagala n'omuza ne mumuyina ki nga tebalina wadde poloti naye nga buli bukyagula olugoye muli maayinda gye nabawa omulundi oguwedde nyo nabagamba nti bannaye si buli akusaba nti omuwanga waliwo omukyala akusaba ssente ogenda okulaba ng'azimalidde ku mutwe naye ng'omutwe kwayiwa ssente obwongo bwebamuteeramu bwajjira mu kasanikira ka sooda naye ng'emitwalo gyana agatadde ku mutwe agulabirire naye ng'omutwe ogwo bambi misikini obwongo obulimu tebuweza kusanikira ka sooda kasi si buli asaba si buli wakizibu ntibamuwa oyo tebamuwa ebitonde ebyo Allah yabikola nga mu kweyagaliza kwabyo birina taaziya birina okwemanya okwo ne kusukkawo ne wa Allah subhanahu wa ta'ala byemanyi nti birina enkizo mu maaso ga Allah omukyala talinayo ssuubi nti bwafumbirwa yaafa talinayo ssuubi eryo era ne wa Allah yamanyi nti ye yateekwa okusinga tolaba owasa omukyala ne mbeera muziga emyaka nga 4 nakugamba ne kambuuze tuzadde abaana tuli baana 3 bw'ofiira wano ndekawa ye tafa wabula gwofa kati bo mukweyagaza n'okwerowoozaako bakimanyi bulungi nti ne wa Allah era enkizo ebaginayo era yakimanyi nti bwemuzimba ennyumba ye n'abaana be gwe ne baba bakufulumiza n'osula ebweru buli kisinga buli kirungi kibakusaidiye ayinza nokikubuuza ekibuuzo ekyo mu wiiki egina yakafumbirwa naga wano wobeera nti bannaye kati bwofiira wano nsigala ntya wano ye tasuubira kufa wabula gwamwina gwosuubira okufa kati buli kirungi bo bakimanyi saidi yaabwe talinayo ndowooza nti maama wakuzaala ayinza okwambala olugoye ye lwayambala
tayagala omutuuze ku kitonde okumusukuna kitonde kirala naye nga babuuza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ma hiya awwal nas, yaliwo omuntu asookerwako ow'okumwanja gweteka okukuliriza ku saidi y'omusajja? Namugamba nti nnyina. Ne babuuza nti omukyala muntu ow'okumwanja asookerwako gwalina okukuliriza mu nsi muno? Namugamba nti bbaawe. Naye ate omukyala yakikulagira ddala nti ye omuntu gwakuliriza gwamanyi mu nsi yemanyi ye, tamanyi omulala amutuuka. Ekyo ekitonde kikyala. Ekitonde ekyo obuzibu Allah bwe yakiteekamu obulala kina okunyooma. Balina obutonde obw'okunyooma. Buli kintu kyayagala okukola asobola okukikola mu kaseera wayagalidde nga tatunuulidde ebizibu bigenda kuvaamu era nga tebuuzizza onaani gwe ngenda okukikola. Gwe tulaba bwe mubeera mu miitingi y'ekyalo n'owanika omukono oteese, ng'oli musajja, mukazi onaawanika omukono mu lujjudde lw'abantu oyo awumba ebimwa n'olya gweggweerya mu bantu naye ng'akumbisa emimwa wamuzaalamu abaana. Abakyala bangi tubalagyeko ng'ali mu kuvuma bba bw'ati mu lujjudde lw'abantu oba mu baana be, najja n'abuuza abaana nti embwa yakomyewo. Abaana bamu nga tegamba taata, nga n'abaana bakimanyi taata waabwe embwa, omukazi akimanyi nti embwa kuba embwa efumbirwa embwa, abaana bamwe embwa zizaala embwa, naye nga bakuyita embwa mu baana nosirika. Kati balina okunyooma oba baganda bo oba kitaawo oba ani, yalaba nga bonna ba wansi yewo waggulu. Obutonde bwabwe Allah bwe yabateekamu. Alaba nga buli kyomuleetedde tekimujaamu. Wandibadde olese ng'ekyagundi n'oleeta olala akagato ke yagambye naga kale osanza pira teyagenze kulesemu akantu bwe kati. Babeera mu kunyooma. Bw'omu 5,000 nagasinga gibale 15, bw'omu 15 tuza gibale 20. Soma wale 20 nagasinga gibale 30. Abange ye takoma. Bw'obanga oggwamu amagezi muganda wange ampuliza era ndaba ng'oyagala kitonde ekyo kiraga buli kyama kyo okigenda nga mpola. Obuzibu obukirimu n'obulabe tekimanyi sitaani. Oyo akunyumiza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitonde ekyo Allah wamala okitonda n'akiteeka mu nsi, sitaani bwe bakkiriza okukola nakyo ne sitaani yennyini etya ekitonde ekyo nkiddamu. Allah bw'amala okutonda ekitonde ekikyala n'akiteeka mu nsi, sitaani bw'eba enakkiriza okukola n'ekitonde ekyo bwe kikozesa ne sitaani yennyini etya ekitonde ekikyala. Kyekitonde ekyawukana ku ndagaano. Y'ensonga lwaki omukyala asobola okuva mu ddiini n'akola buli kintu, ate essaawa yonna akomawo mu ddiini era n'akola buli kintu. Kyekitonde ekikyala ne sitaani yennyini etya okukola n'ekikyala ekyo. Kizibu. Allah yatuwa edduwa gye tuteekwa okusoma nga twekingiriza sitaani, teyatuwa edduwa y'ekitonde ekyo, ate kizibu okusinga sitaani. Kyandibadde kyabwangu kyabulabe nnyo omusajja okuwangaala nga toyina dduwa gy'oweekingiriza kitonde ekyo, naye tetugiina. Kati oteekwa okukwata ow'amagezi amangi, bwe kiba tekinneebaka teweebakanga mangu. Bwe kigambanga nti Saidi nakukoowa tobitwalanga ebyokusaaga, bw'agamba nti nja kukutta tandika okusula ebweru. Tasaagira mu nsonga wadde ayinza ogireeta nga ya mu maaso eyo naye nga tatya kusaagira mu nsonga. Gwe tokimanyi nti asobola okuyita mu kukaaba ng'alina mission gy'aliko, kuyinza okudda mu nnyuma gadi mazzi gaakaaba n'omubuuza nti walwadde, nti sirina bulwadde bunnuma. Mwafiiriddwe wabwe nti baakubikidde nga waliwo akaalo akayidde nti nedda. Buga buzibu ki? Naga nti hani nkwetegereza ebbanga neraavuyo gy'oli gyendi nnafu. Olabika abawala bw'oyendako abo bw'olina kulaba okusinga nze hani gyanagenda waffe. Olwo nga missoni y'ekitonde ekyo kina gwe kyayenzeeko n'ofuna amawulire naye obadde okyaganoonyereza tonaba okutabuka, kakikwesoose mpolampola kitandikire eno osobole amawulire gali obutagaleeta woogaleetera okyongerayo obusungu. Kigati hani mbadde nkugamba gusembayo bw'oba tosobola kwongeza ku laavu gy'onnyinako eraza okwekengera. Oludda ali mukaaba n'akulaga tejja kukabirawo ekinnamba liri eggulire ly'obadde owulira liri
okwenda kwe olimirire ddala olemeddireeta era n'alikumiza ebyo bayita omukazi. Sitaani bw'ogikangamu edduka olumu n'ebyama ebyatula mu sitaani zinnaayo. Tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okugjawo abantu ba Luuti, Allah n'aleeta ezzadde eddala lyeyaleeta lyejja mutabani wa Luuti. Ezzadde eryo bwe lijja ne liyala mu nsi, Sitaani kabwejjungira yebuuza banne, abantu be musiŋŋaanye mu nsi mubasiŋŋaanyeemu buzibu ki? Yaga nti abantu bali bagenda kubeera bazibu nnyo. Abantu abo baagala nnyo Allah waabwe, abantu abo baagala nnyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'ababuuza nti bwe mubabadde mu mmwe ne muwangalako nabo, maadha kaanu yuhibbuun, mugenza okulaba nga baagala ki ennyo okusinga? Yaga nti abantu abo baagala nnyo ssente, baagala nnyo abakyala. Naga nti kati awo wennyini we mulabe mba mugenda mubaagalise nnyo okukola ssente nga bazijja mu haramu, ate mubaagalise okufulumyanga ssente nga bazifulumiza mu haramu. Mugende mu bitonde by'ebikyala mubaagalise nnyo ebitonde ebyo. Ekitonde ekyo bwe kimala okumatira omusajja kisobola omukoza buli zambi lyetwagala. Sitaani yajja feezo ey'okubiri ng'ezze kuzannyira nakutuula mu bitonde ebyo bibiri. Gwe badde okimanyi nti omukyala akyukakyuka, wadde okimanyi nti omukyala akyukakyuka, ate Sitaani tekyukakyuka. Olwaliro ojja ku mukyala nga yakoze akaviiri akoya k'embwa nga kagudde ku ddyo, ogeza okudda ekawo yakagjeeko ate kakoya k'embizi nga kali ku kkono. Osiga n'omukyala olwaliro nga muddugavu kagongolo, ogeza okujja omwezi ogujja nga mweru ng'omuzungu mu maaso. Obadde okimanyi nti oyita ku mukyala olwaliro nga emimwa gya bbulaaka, ogeza okudda bwoti ng'emimwa gya kyenvu. Obadde okimanyi nti omuyitako bwoti nga ayambala kishooti, ogeza okudda nga tayambala empale ya jjiini. Ebyo ebitonde bikyukakyuka, hatta ne kuba kugejja nga yakusaako kabina nga waleseewo omuserebende ogenda okudda nga alina kabina akisobola. Obadde okimanyi nti osobola okuyitawo bwoti ng'olaba omukadde amabeere gayiise bwe gati, ogenza okudda nga akaleega kayambadde gakozemu amabeere nga gasunye ekiro. Obadde okimanyi nti oyita ku mukyala ng'ayimiridde bw'ati naye nga amabeere olaba ng'obugudde ng'ayambadde akaleega kagakoze ng'ettutu. Ebyo bitonde bikyukakyuka, ate Sitaani tekyukakyuka. Kati Sitaani yajja nekola netukira mu bitonde ebyo neeraba nga puroguramu zaayo nayo zikwatagana nga baba bakubuza musajja asobola okukubuliza mukyala. Ebyo ebitonde bikyala. Allah yakola ebitonde bye bikyala nga missoni yaabyo bisobola ogisirikira birina kye bayita al isafu, mu kimwakazaako emmizi. Ekino ekirina emmizi. Oyinza okunyiga omukyala, olina ensonga gy'omubuuza nagamba sigimanyi, naye ng'ensonga yagimanyi. Gwe teweewuunya mukyala kubanga asobola okukuza omwana ewaka nga si gwe omuzaala, ne mukadde wa mwana tokimanyi. Wamala kubaawo kizibu ky'amaanyi na kinene, n'ayetula ensonga mwenna ne mugira oggwa ekigo nga teyabadde akimanyi wadde mukwano gwadde neiba. Ebyo ebitonde birina kye bayita emmizi. Era gavumenti ezimu entemu zimanyi okukozesa ebitonde ebyo. Gavumenti ezentemu obulungi zirina ebitonde ebyo. Basinayipa abalungi baabakyala. Ye muntu ajja nakkiriza n'okuzaala mu musajja omwana n'akulaga nti laavu gyakulinako ndala naye ng'omukyalo oyo baakusindikira mutemu, era n'abala n'abazaalawo bana nawe n'akutta sina laavu gy'oli. Ebyo bayita ekitonde ekikyala. Bw'obanga okiyita hani n'okiyita mami n'okiyita darling, sweet love ne sweet heart, amannya ago olimba si matuufu ga kuba kitonde ekyo. Allah kyagamba nti faminhum layaquluna munkara min alqawli wazuura, faminhum layaquluna munkara min alqawli wazuura. Twewuunya omusajja gwe twatonda n'oddira omukyala gw'oyambula n'omala ekyetaago kyo gy'ali n'omuteeka mu ddala ly'ennyoko n'omuyita mami. Olumaama wo bwanajja olina bannyoko bameka? Mubigende empola. Allah subhanahu wa ta'ala ebitonde ebyo gwaba byanguyirizza weebazanga Allah, gwebanga bikaluubiridde
gumiikiriza ebitonde bye yabyogerako ebigambo si birungi. Kamda kaibaki dekikamera wabulayo dekikamera Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali anyumyako mukyala wa Luuti yawangala mukyala we teyasobola kutegeera nti ddiira w'ebisiraga mukazi wange. Njawulo olw'ekibete ebitonde ebyo. Luuti bw'awangala n'ebitonde ebyo, ekitonde ky'ekikyalo ekyo, amawulire gatandika okufuluma mpolampola nti maka ga Nabbi Luuti firimu y'ebisiyaga oba liwaati eri mumaka ge yajja n'ayogeraganye ne mukyala we. Omukyala yalaga obukambwe n'okutiisatiisa gagamba Nabbi Luuti. Nabbi Luuti erajenia Allah subhanahu wa ta'ala mugati Allah wange ono muddu wo obusobozi bwennyina ku kitonde kino butono okusinga ggwe. Mulezi wange lamula, ggwe mulamuzi w'okuntikko. Naye njawulo statement Allah gye yakozesa ng'azikiriza abantu ba Luuti yaga nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina kafaru. Yenna yagala okutegeera abakufaaru abaali babadde mu nsi aboononefu si bangayo na mukafiiri mubi, imra'ata Luuti wa imra'ata Nuuhi, nga mukyala wa Luuti ne mukyala wa Nuuhi. Kaanata okumanya abakyala abo bazibu nnyo beewunyisa ensi. Baali tahta abidaini salihaini, baali wansi w'obuyinza bw'abaddu waffe abalongoofu. Allah ategeeza bannabbi nti okumanya ebikyala ebitonde birinawo mutima ne wa pulezidenti basobola omutta. Allah gambye kaanata tahta abidaini salihaini. Tebakwatibwa na nsonyi we baakolera emizannyo egyo gy'owulira egy'ebisiyaga. Baali wansi w'obukulembeze w'obuyinza w'ebitonde byaffe ebirongoofu bannabbi ababiri. Tokyewuunya nga imaamu mulamba nga mukazi we awangalira mu mmini. Tokyewuunya nga mufuti mulamba nga mukazi we tasobola wadde kubikka ku mutwe. Tokyewuunya nga sheekhe mulamba nga mukyala we alina gye yeetunda nga n'abantu bamusuubula bamulaba naye nga amugamba ssebo onjagala tuli babiri, bw'oba omaze okunviira ndeka nkole byange, ng'ayogera bye muka sheekhe. Allah akugambye kaanata tahta abidaini salihaini. Abakufaaru abaali babedde mu nsi bakabaka b'abakufaaru ababiri, bombi babiri bembanyumiza baali wansi w'obukulembeze bw'abannabbi baffe ababiri. Ne fakhanatahuma, abakyala abo ababiri bakumpanya abaddu baffe abalongoofu ababiri. Fakhanatahuma ne falamu yughniya anhuma min Allahi shay'a. Uli ekigambo ekyo falamu yughniya anhuma min Allahi shay'a, ekyokubeera kwabwe wansi w'abaddu baffe abasinga okubeera abalongoofu tekyabawonya tugenda kubokya omuliro. Ab'ebitiibwa, tokyewuunya kubanga omukyala yafumbirwa mukulu wa ttwale obanga yafumbirwa sheekhe obanga ali mu maka ga minisita n'amugamba ngenda kukukaabya amaziga, ogenda kutegeera kye bayita omukazi. Nze Saala neddira ngabi, ogenda kutegeera engabi etalina mukira. N'otunula bw'oti n'ogamba Allah wange ongeredde. Yeeyo vaayo. Gwe tokimanyi nti saawa eno atwala paliyamenti yaffe y'eggwanga Jacob Oulanyah yamalako emyaka 3 ng'akaba amaziga na mukazi, ne paliyamenti n'esalawo emuyite asooke bamuwe liivu agenda atereeza ensonga z'amaka ge. Oyo gwe bakaabya Cyrus wano, oyo gwe bakaabya omuvuzi wa booda alina kye bayita ssente, asobola okutwala mu buyinza. Naye ebitonde bye Allah akugambye bwe kiba kiina kye kyagala n'obagwani biri byakugerezaako bannabbi, bali sekiwadi ne bamalayika balaja n'ensonga zaabwe direkite wa Allah. Allah alina obusobozi obwabukyala abalala naye baakaaba ku maziga olw'ebitonde ebyo. Allah kyakugambye nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Luuti wa imra'ata Nuuhi kaanata tahta abidaini salihaini. Abaagala okulaba abakafiiri abasingayo ab'ekikolo mulabe omukyala wa Luuti ne mukyala wa Nuuhu.
kanata abakyala babiri baali wansi tahta abidaini salihaini baali wansi w'obukulembeze w'abaddu baffe babiri ne fakhanatahuma babakumpanya babalyazamanya bakola ki bali ebisiyaga basomesa ebisiyaga bakyala b'abannabbi kale eyo vaayo tosomanga ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu surat at-tahrim Aisha radhiyallahu anha nga yeegasse ne munne Maimuna nga balina omukyala ayitibwa Zainab gwe baagala okuteekako embiibi gwe tokimanyi nti Aisha radhiyallahu anha yagubyako omubaka omubisi gwali mubisi nga musogole gulimu omubisi gw'enjuki mulimu entende nga bagasse ebikanga bina Aisha n'aboggolera omubaka naga nti ebyo ebiwunya obinga omwenge obijjeewa mbaka n'abita ne biyiika n'alayira nti okuva na leero n'ebyokunywa ebyo mbimaze Allah yabuuza ya ayuha nabi gwe Muhammadi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak lwaki ofuula ebintu binafuula nga biri haramu obifuule nga biri halaali tabtaghi mardata azwajik olw'okweyagala kusanyusa mukazi wo olw'okuba mukazi wo kyayagala ove ku bintu binalagira ove ku haramu otandike okugoberera haramu ove ku halaali ogoberera haramu olw'okuba Aisha ayogedde ebitonde bikusinziza amaanyi oyo ayogera ebyavaamu eddoboozi Allah subhanahu wa ta'ala akambuwalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nsonga ki bisababi zawji lwa mukyala oyo ne bwaba yayambadde olugoye lwayambadde lwonna mission yagikola ne bwaba wayimiridde nga olwamusinga obuwanvu mission egguka ne bwaba gwayolekedde ayina emmundu mission agiggusa ne bwaba mu ggwanga asigadde bw'omu mission agituukiriza uli Allah bwakamba oli omubaka ya ayuha nabi eyo yaba ayita harufu nido wange gwe lima tuharrim ma ahalla Allah lak lwaki ofudde ebintu binafuula mu nsi nga biri halaali n'obifuula nga biri haramu gy'oli tabtaghi marudata azwajik olw'okuba onoonya mukyala wasiime onoonya ayikyasanyuke nze nyiige biajiri sababik olw'ensonga yo y'omukyalawo oyo akambuwala Allah subhanahu wa ta'ala omukyala akombye kwerimu agamba mbaka Muhammadi tojja kubinywa nabikuwa suna byasa Allah bw'amala okuleeta amateeka amakambwe agagamba omubaka namugamba nonkubbirako omusajja wange abakyala bapanze lukwe ne banne bagambe nga babiri haramu bakukyawe wantosulawo nze nviira n'ebirala eyapanze olukwe bwati ne bwati Aisha yerupanze nabbi yejja mu maaso ge namugamba Aisha ABCD namugamba man ambaka hadha ana akubiwulidde ebigambo ebyo naga nabbani ya alimu al-khabir Allah byonna binyumiriza oli mubi wapanze mission onkozesa haramu onsule mu buzibu oli mubi nnyo Allah yagamba nti wa intadahara alayhi gamba bakazi wakati mbabbirako bwe basalawo okugenda mu maaso n'okwonoona nga bagamba byonywedde biwunya bubi haramu bagambe nti inna jibuliru amazima jibuliru huwa maulahu anza Allahu ndi mukwano gwo wa jibuliru ne jibuliru akyali mukwano gwo wa salihil mu'minin n'abakkiriza bonna bakyali mikwano gyo bangambire ekyokubiri bwe bateetonda mu bwangu ngenda kusindika malayika agenda bakolako ekyo si kyekyokka bangambire nti mbagobye bave mu makaago ngenda kuwa omukyala abalina ebitende bitamanyi byebyo abakyala abo yabaga ngenda muwa omukyala batya Allah oyo Allah asuuza omubaka Muhammad ngenda kuwa omukyala nga mukyala musiibi atamanyi abo ngenda kuwa abakyala abasaaze abatamanyi abo ngenda kuwa abakyala abaleeta adhikari nga bategeera Allah okusinga abo bw'aba Aisha yeewaana nti wamuwasa nga mbeerera ngenda kuwa omukyala nga mbeerera atamanyi oyo sayiba wa abukara bw'aba beewulira amagezi nti balina amagezi n'abakulu nyina n'abakulu batabamanyi bwe baawulira ekyo bakakkana Allah yamala kujjayo eddoboozi ampuliriza Allah n'akugirayo eddoboozi gwe oli nabbi bweba ebitonde byakambuwalya mubaka sallallahu alaihi wasallam naawulira ng'ensi ekomye ng'anoonya kyakuza abakazi takira bamazeeko emirembe n'ava mu nnyumba ye budde bwa magaribi weweddeko n'atula ebweru n'asika ekintu kyali kyamutende akitulemu bw'ati agalamire Umar ibn Khattab yajja awulira ennaku abuuza omubaka aliwa muwala we Hafsa yamugamba nti yuli asuze weeru leero Umar yeewuunya kyatawuliranga mubaka kubanga asula ebweru n'agamba Allah wange nkulajanira nze Umaru nsaba ompe ekibuuzo nga bwe nkibuuza mukama waffe aseka nendaba embeera gyalimu yennaku
yajja waali n'amubuuza ya rasulallah owange omubaka wa Allah namulwa nti ewaka wange singa abakazi bange bampeeka ne babaka ebintu byansaba bye sitalina nempulya ng'ensi enkomyeko n'amugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar nange ne bwolaba ndi wano ekinnemesiza amaka g'abaana bammwe abo balina bye bansabye nga sibiina ne babimpeeka ne bagamba batakyanjagala kukulaba nga ndi wano ab'ebitiibwa omukazi asobola okuva mu bbanga naye nga missionary emabega ndala baali baagala kugoba mujja waabwe ne bayitira mu kakodyo nga kalala ekyo kyondo kikyala kati bw'obanga oyo Allah gwatunyuza mu Qur'ani nabbi wa Allah miskini gwani era gwagamba nti oyo mulina mu ttaalo ani gw'olina ebyo ebitonde bituleka bulesi era amagezi bibegako katono naye bw'alifulumya ekigambo ekigamba nti guno omwezi njala kulaga kkala zange entuufu oddukanga wa maama wo yekka ye mukazi mu nsi Allah gwatugamba ali open eri omwana gwazaala teri kitonde kirala maama ku mwana we abeera bwati ekitali ekyo ebitonde bigenda nga sipiidi bbiri gwe tokimanyiiko nti yennyini omukyala asobola okutega mukwano gwe yennyini omukyala n'akutega mukwano gwe omuwala gwe tokimanyiiko nti omukyala yennyini asobola okukola mission n'omuntu n'ayenda ku mwana we naye ng'anoonyezamu ggwe n'agamba omuvubuka nti wamutikkira olubuto gwe mbuulira lwakagwamu omwana we ne bamutikka olubuto n'agamba omuwala we genda ku poliisi obagaye tata yankutte n'oyagala okabira amaziga maaso ga mukazi wo naga nti omwana ayogedde wakutte omwana wange ne bakusalira emyaka egiri mwago ng'oli luziraawo n'atandika n'okubba emmaali emu ku emu ate ng'amwendako amuyina mu full swing ogenza okudda myaka 4 okaddiye ng'asaba kugenda noono abadde amwendako nga n'abaana balimba na 6 plus ekitundu ekyo kigenda sipiidi 2 bwe kikugamba nti Saidi sikwagala kiba tikisaaga bw'agamba nti nja kutta fuluma ebweru bw'omalanga omuwanga salaamu n'agiddamu bw'akugambanga nti hayi fubutuka bw'omalanga omuwa salaamu n'agiddamu osanze atambula bibye tomumanyi takumanyi wabula mwewadde salaamu n'agiddamu bw'akugamba nti hayi fubutuka musaba kubuuzaako sanga ewange lwaki akakafunda sitaani omwekuteeka nga muli babiri okujja mulungi ne kati munnange asajja muti bandabiri olwakutandika tembiwanga attention emala hadisi emu yambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna awwal fitnatun libani Israel kanat min an-nisa ekikemo n'ekizibu Allah kyeyasooka okuleetera abayisirayiri ku mulembe gwa Musa Allah ekikemo ekisamba kyala ekikemo ekyasingira ddala okutawanya abayisirayiri era ekyasooka Allah ekizamba kyala mubalabaawo nga batambula n'ebitonde byakwegendereza Allah gwaba takwatiddeeko okubuuka mu mission yaabyo si byangu nabbi wa Katonda omu ayitibwa Salih alayhi salatu wassalam Allah bwamugerera obulwadde bwamalako ebbanga omubiri gwe gwonna mukazi we yasooka okudduka abaana bagenda obulwadde bwali bubi bwalimu embeera y'okuba nti awummuka ebituli ku mubiri kati nga avaamu ebiwuka kanajja akola olusu lubi nnyo ekitagambika ekyalo kyonna ne kidduka ng'abantu bafa ekivundu naye nga mulamu olw'omuziza kisa yamuyambangako n'ajjanga omujjanjaba mpolampola bw'agenda naye ng'embeera gye yalimu yali ekabya maziga kyewuunyisa nga mu bitonde byasooka okudduka eri mukazi we nabbi wa Katonda n'atunuulira ekitonde ekyo n'akigamba ekigambo kinjagala mufunamu ekyokuyiga naga nti Allah aleeta obulwadde abalamu musobole okuyiga mulezi waffe aleeta enkuba abalimi basobole okutegeka naye enkuba bwekya nga totegese
twewananga mu bantu tibinaddamu okutonnyanja kulima kubanga bijja mu maaso tobimanyi. Mukazi wange Allah byaleeta obulwadde abalamu bafune essomo, bonna abalamu kye basomye mu ggwe toli mulungi, naga nkutadde lillah. Mubadde mukimanyi nti ebitonde bizitono nnyo naddala ebikyala ebikwatamu ng'embeera ekyankalanye, obwavu, obulwadde, okusiba n'ebyefaananyirizaako ebyo kugeza okuddeka ye nga taliiwo. Bangi twalabyeko ne ku kitaana ng'aliko okusijeeni naye ng'ekitono kiri mu kunoonya byapa we biri, tebatera kusibamu. Mukkirize omulundi ogunajja tujja kwetololwa pointi yaffe ey'omunaana. Omukyala kyayagala kyeki? Omukyala ayagala ki? Tokkiriza tuzanye nga paati bbiri musajja n'omukyala olw'okuba nti tuli mu caution ya bufumbo ate egatta sayidi ebbiri, egatta ey'omukyala n'egatta ey'omusajja. Tetwagala kunyiga sayidi emu. Ab'ebitiibwa batwabeera batuwuliriza, tulina abantu be twali twasaba naye mubadde mukyabulamu okulispondinga. Enamba mwazireeta n'amannya gammwe naye responding ebadde ebulamu. Tusaba mulispondinge ekintu kye mweyama mukiweereze. Ensonga ey'okubiri, YouTube channel yaffe SK Muzimu Daawa mugigoberere. Abaagala okusomera mufunengayo emisomo tuyinza obutasobola zisindikanga ku WhatsApp direct kuguliza mmwe, naye mugere ku YouTube channel SK Muzimu Daawa mufuneyo emisomo gyammwe. Tubeebaza abatugoberera abatulaba okubeera ku channel yaffe musoma eddiini yammwe. Komeza mutuziraba era tujja kuziddaagamu biidhinihi taala. Hayyakumullah wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.